okuyombayo era nga tugenda Ssebuggwa onuza tugende Ssebuggwa abantu batubuulire kye twayogeddeko ekya ssente ova otya n'obuvumo butambula ne miliyoni 10 Seimo nze nina mu 5 nenja agenda zispendinga siri ku ssente Ssebuggwa bambaye n'emmandwa. Anyway, Sulaiman Ssebuggwawo nze nziguse nate okutuusaako endowooza y'abantu mu bitundu ebyenjawulo. Sumula Tokyego oliko program Sumula Radio kyalaba Simon Hafi yonna gye bakujje ate nange ntuuse munnange okubanga te nkwolekeza ebitundu by'erugala masanafu gye ngenze olunaku olwaleero. Njagala okujjukizaamu kati nti olunaku lw'eggulo ku kitebe kya poliisi e Naggulu omu ku boogezi ba poliisi okuva mu sectors ez'enjawulo yavuddeyo nategeeza nti bannayuganda bangi tebakyabanga ate munnange batwala ssente mu bbanka wabula ssente zino batambula nazo nti oli ne waba ava kukuba ddiru ye obukadde 10 obukadde 8 obukadde 7 asigala atambula ne ssente ze mu nsawo enkalu ate oluusi abantu baziteeka ewaka. Ekino nno kibaviiriddemu ebizibu bingi omuli okubanga babatemula okusobola okubajjako ssente zino n'ekyokubeera nga ate munnange oba oliawo bafiirwa emmaali yaabwe. Kibaviiriddeko n'okubanga ate abamu badda mu kyalo olw'ensonga nti ebintu ebimu bye baba babaliddeko okubanga ate munnange bikyusa obulamu bwabwe tebisooka kubanga ate munnange babituukiriza oluvannyuma lw'ensimbi zino okubabulako. Njagala okwegatta ku batuuze abamu abawangalira erugala masanafu nsobole okwogeramuko n'abaate munnaye tulabe ebigenda bita. Muzeeyo ogamba otya? Kyoko tunula eno baba. Gwani amanyago? Bamutakasi Bashiri. Oli butere ku BBS Telefine twagala okumanya ensonga y'abantu okubeera nga kati batambula ne ssente mu bungi bwazo ne batazisereka mu bbanka ekibaviiriddemu ebizibu by'enjawulo kiva ku ki? Lwaki abantu tebakyateeka ssente mu bbanka? Ekyayogedde kituufu nnyo oli ku mulamwa. Ensonga esooka yiino mu bbanka baba basala pasenti nnyingi oba ogenda kujjayo ssente zo bakusala ssente nyingi n'ekirala oba ogenda kugulako akawunti nazo ssente bakusala ssente nyingi ate n'olaba nga otandika oba olina mitwalo 10 gakuteeka mitwalo 10 oba 20 bakusala mitwalo 3 kusooka okugulako akawunti kola biki osanga process nayo nga nyingi n'ekirala abantu baba bagala ssente zaabwe okuzikozesa ate n'obudde nga tobana bugenda mu bbanka line wabeerayo nnyingi ensonga bwetyo ssebo. Ekibaviiriddemu ebizibu bingi waliwo bateega ne babatemula ne babajjako ssente oba ofiiriddwa bibiri obulamu ne ssente. Eyo twaliko obuzibu nnyo era n'okuteega mu kkubo ekibaako bujjanga accident oba beera saitani yennyini nga yebituuseeko egamba ssente zino bazitutte mu ngeri efaanana bwetyo naye nga wasigadde wona tewali buzibu ssente abantu bazitereke ewaka mu nsawo zaabwe batambule nazo. Kakati waliwo abantu ababadde bateegebwa ne bababbako ssente olw'ensonga tebakyateeka ssente mu bbanka. Kiva ku ky'omuntu obutateeka ssente mu bbanka? Abantu ekibagana okuteeka ssente mu bbanka kiri ku gavumenti. Buli lw'okwata miliyoni eziwera 3 n'oziteeka mu bbanka obadde nga akawunti ye badde teyitangako ssente ezo bbanka esooka zikwata n'otandika kudda mu bibuuzo wazifunye otya wazijjoewa kati abantu y'ensonga lwaki tebateekera ddala ssente mu bbanka. Akawunti yo buli lwegendako ssente nnyingi bbanka ezikwata bezikwata oddamu kutta bibuuzo wazifunye otya wazijjoewa. Eyo y'ensonga lwaki abantu ssente zaabwe batambula nazo ne bataziteeka mu mabanka. Kanti abamu we bazitereka ewaka gy'osanga omubbi n'akkuba akatayimbwa n'atwala ssente n'ofiirwa bibiri obulamu ne ssente. Anti era byonna kiba kyekimu kubanga abamu bafuna ssente mu makubo agatali matuufu. Kakati bw'aba yatebye ddiiru ye nga kati bano bakoba ddiiru n'afuna obukadde 5 kati bukadde 5 bwabitwala mu banka bagenda mubuuza ozijjeewa. Ensonga lwaki tajja ziteekayo n'agakangume nazo mbeere nazaawaka n'agano ziteeka mu bbanka oba bamubba bamubbe. Naye oluusi anti ne Bayibuli egamba olimala okubba nawe bakubbe. Kati ye kyava aguma n'agamba ssente sijja kugenda nazo ziteeka ssente mu bbanka kambeere nazo olwokubanga atya kiri okumubuuza gye yazijje. Singa omuntu aba akubye ssente ze mu ddiiru nga woogamba ayinza zitereka atya olowooza omuwa magezi? Ssente ezo era kyobola nti kati abasinga bwe bazikuba kyobola nga tekibba mataka kiyitiridde bwabba ssente ng'ezo bazizza mu mataka tebakyazizza mu kuzitereka waka azitwala n'agulamu amataka bala bagula muteba bala bagula biki mayumba ngaago kyodola nga n'ekibba mataka kyeyongedde olwabo abantu abo bafuna ssente ezo mu ngeri eyo. Nindako nti bana babba ssente bagulamu ate ettaka bagulamu mataka ne baziteeka mu bintu ebikalu basende ebibanja abo betulaba bebo bolaba abo ssente zibakuba zibate zaita makubo matuufu azina talina wagenda ziteeka mu bbanka atyo zitwalayo bajja mubuuza gyazizze aba alina zitwala mu biki mu ebyo bintu ebyo kuziteeka mu mataka ngaago. Nga kitegeereke kakati omunaku agenda kukola atya? Omunaku ye alina kwekaabira kubanga nze kusaawa zino kati niwe mbanga nina akawunti mu bbanka nenfuna obukadde 2 oba 3 okuziteekayo bbanka erina kubuuza wazijjeewa
account yo teyitangako milioni 2 zino wazijjewa. Kati banka egenda kukola oba zirina kukola okuddamu osikiriza abantu okuddamu okutereka nabo. Banka abantu zirina okuddamu okubanyonnyola n'okubasomesa, kwetaaga okuddamu okubasomesa ne gavumenti erina okuteekawo enkola ti omuntu okutandikira ku milioni 2 omuntu talina ku account erina gisiba. Kakati katudde ku saidi y'abano boogambye ababbi b'amataka ababba ssente bagula amataka. Kale waba afunye ssente z'engeezo nga olusana bakugula ttaka omwamagezi kwekuuma atya mu byokwerinda engeri okulema okuba nga atuusibwako obulabe. Talina kutambula nazo kubanga buli lwotambula ne ssente nnyingi oba bulabe oba olina kuba abamu bazifuna n'agenda mabala n'atandika kweraga n'agula omwenge n'agula bino kati gwe funa ssente zo guma nazo awaka mu nnyumba. Kale ekisembayo owangali ano Lugala Masana mpangali ano kizibu ki ekisinga okubatawaanya? Ekizibu ekisinga tutawanya lya kkubo lino. Ekkubo lino oliraba kati baaliggala okumala ebbanga ddene abantu batawaana jjamu mungi nnyo enfuufu nnyingi ne lenti yennyini City Council nayo yatuteekako omusondo gwa property rent nagwo gufuuse ekizibu wano kasasiro omulaba wuuyo naye ajjudde byebizibu ebisinga okubeera wano e Lugala. Nakati ekisembayo bw'otadde tutandika tuwambulidde manyago n'abantu tabana kutegeera gwani yenge ebintu obimanyi nnyo. Amanya namukangula William nga bulijjo ne wano bamanyi bampitanga pastor. Oli musumba? Ndi musumba talina kyaki. Waliwo omuyimbi yayimba n'agamba nti singa pastor akeera kumakya n'amubuusa mu bisolo byonna lwaki bamuyita ekiriga akeera kulokoka. Tebamuyita ekiriga? Lwaki abantu bayita endiga? Endiga nti abantu babayita endiga olw'okuba nti kiva mu Bayibuli. Ogamba nti Yesu yagamba nti muleke endiga omusumba yaleka endiga ziri n'alumba emukwega Yesu yakireeta. Kale webale nnyo ssebo. Kale ssebo. Kale Simon Hafi embeera y'obwete wekyali abantu batutuusizaako munaye endowooza zaabwe. Gwe simanyi Simon bw'okuba ddiiru ssente oziteekawa kubanga naawe nza okwesanga ng'akawunti tenatulako yadde olusambu. Si mbubi. Ssebugwa Sulaiman ndi ne Robert Kalemera okutuusako ebifaananyi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Akawunti twagala zituuleko naye ebizibu bituganya. Ssente mmeka zewali otambudde ennyingi zewali otambuddeko nazo? Kakati nalinako $350 mabegako eddako zansanga ndi mwavu nenzitako wansi w'entebe nenziteekako wa mukulu twaha nkubuuziza kwa Ice Studios International kubanga tobaddeko n'ababaddeko naye ssente zantambuza ningamba banziteekeko waggulu ati na Brian White ye yazimpa tubanza nkobola siminako buzibu bisatu mwako nenziteekako waggulu nendabanga nedda omuntu bw'ayingira bw'ati atuukira kakeesi. Sumulula twecce tuwe ndowooza yo ku mulamwa guno essaawa eno mu puroguramu Sumulula twecce.